Ekyabalamuzi essuula 5 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Debola ne Balaki mutabani wa Abinoamu ne balyoka bayimba oluyimba ku lunaku olwo nti, kubanga abakulembeze baakulembera mu Isirayiri, kubanga abantu beegabula bokka nga baagala, mumwebaze Mukama. Muwulire mmwe bakabaka, mutege amatu mmwe abalangira, nze naayimbira Mukama, naayimba okutendereza Mukama, Katonda wa Isirayiri. Mukama bwe wafuluma mu Seyiri, bwe wava mu nnimiro y'Edomu okutabaala, ensi n'ekankana era n'eggulu ne litonnya, weewaawo ebire ne bitonnya amazzi. Ensozi ne zikulukutira mu maaso ga Mukama, weewaawo era ne Sinaayi oli mu maaso ga Mukama, Katonda wa Isirayiri. Mu mirembe gya Samugali mutabani wa Anasi, mu mirembe gya Yayeeri, enguudo tezaalimu bantu, abatambuze ne batambuliranga mu mpenda. Abafuga baggwaawo mu Isirayiri, baggwaawo okutuusa nze Debola lwe nabaawo nze omukadde mu Isirayiri. Baalonda bakatonda abajja, entalo ne ziryoka zibeera mu miryango, waalabika engabo oba kitala mu basajja 1,000 mu Isirayiri. Omutima gwange gubalowooza abafuga Isirayiri abeegabula bokka mu bantu nga baagala, mumwebaze Mukama. Mmwe abeebagala ku ndogoyi enjeru, mmwe abatuula ku mikeeka emidalize, nammwe abatambula mu kkubo. Eddoboozi ly'abo abalasa obusaale nga libali wala, mu bifo mwe basenera amazzi, eyo gye balyatulira ebikolwa bya Mukama eby'obutuukirivu, ebikolwa bye eby'obutuukirivu ng'afugira mu Isirayiri. Abantu ba Mukama ne balyoka baserengeta ne bagenda ku miryango. Zuukuka, zuukuka, Debola. Zuukuka, zuukuka, yatula oluyimba. Golokoka, Balaki, oyise obusibe bwo nga busibiddwa, gwe mutabani wa Abinoamu. Ne balyoka baserengeta ekitundu ky'abakungu n'eky'abantu ekyafikkawo. Mukama yanserengetera okulwana n'abalwanyi. Mu Efulayimu ne muva abo abalina ekikolo kyabwe mu Amaleki nga bakugoberera ggwe, Benyamini, mu bika byo. Mu Makiri ne muva abafuga ne baserengeta, n'abalangira ba Isakaali baali wamu ne Debola, nga Isakaali bwe yali ne Balaki bwe yali bw'atyo. Baafubutuka mu kiwonvu nga balinnya mu bigere bye. Awali enzizi za Lawubeni waabaawo okuteesa kw'emitima okukulu. Kiki ekyakutukuza mu bisibo bye eby'endiga, okuwulira endere ze baafuuyira ebisibo? Awali enzizi za Lawubeni waabaawo okuteesa kw'emitima okukulu. Gireyaadi yabeera emitala wa Yoludaani, ne Ddaani ekyamusigaza mu byombo kiki? Aseri n'atuula ng'asikira ku mwalo gw'ennyanja. Zebbulooni be bantu abaagabula obulamu bwabwe okutuusa okufa, ne Nafutaali mu biro ebigulumivu eby'olutalo. Bakabaka bajja ne balwana, awo nga lwe baalwana bakabaka ba Kanani. Mu Taanaki mu mazzi ga Megido, tebaagoba magoba ga bintu. Ab'omu ggulu baalwana, emmunyeenye mu ŋŋendo zaazo zaalwana mu Sisera. Omugga Kisoni gwabatwalira ddala, omugga ogwo ogw'edda, omugga Kisoni. Gwe obulamu bwange, tambula n'amaanyi. Ebinuulo by'embalaasi ne biryoka bisambirira olw'okubuuka kw'ensolo zaabwe ez'amaanyi. Mukolimire Merozi bw'ayogera bamalayika ba Mukama, mukolimire nnyo abatuula omwo, kubanga tebadduukirira Mukama awali ab'amaanyi. Aliba n'omukisa Yayeeri okusinga abakazi, mukazi wa Keberi Omukeeni aliba n'omukisa okusinga abakazi mu weema. Yasaba amazzi n'amuwa amata, n'amuleetera omuzigo mu kibya eky'ekikungu. Yakwasa omukono ogw'enkondo, yakwasa omukono gwe ogwa ddyo ennyondo ey'omukozi, n'akubya Sisera ennyondo, yakomerera omutwe, weewaawo yamufumita ekyenyi n'amuyisaamu. Ku bigere bye n'akutama n'agwa, we yakutamira we yagwira ddala ng'afudde. Mu ddirisa yatunuulira n'ayogerera waggulu. Nnyina Sisera yayogerera waggulu mu ddirisa nti,
ekirwisizza eggaali lye okujja kiki? Ebisinde by'eggaali lye ekibirabisizza kiki? Abakyala be ab'amagezi ne bamuddamu, weewaawo ne yeddamu yekka nti, tebalabye munyago tebagugerese? Buli musajja omuwala abawala babiri. Sisera omunyago ogw'amabala amangi, omunyago ogw'amabala amangi amadalize, amabala amangi amadalize eruuyi n'eruuyi ku nsingo z'omunyago. Bwe batyo bazikirirenga abalabe bo bonna, ayi Mukama, naye abo bonna abamwagala babe ng'enjuba bw'evaayo mu maanyi gaayo. Ensi n'ewummulira emyaka 40.